Alright, Etv Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusinzidde bbunga era nga tugenda kubanga tuwayawayamuko ne jjajja Ziggy mpola mpola. Tuli mu karantini. Twagala kumanya karantini lockdown emutwalaganye etya, akoseddwa atya, bo nga bannabitone embeera basuubira kugiyitamu batya. Jjajja Ziggy. Esebo. Ugamba oti. Mbalamusizza nnyo abalaba ETV. Bannayuganda bannange karantini ebayise etya bannaye tugume tujja kiyitamu okusinga okulaba bannange nga bafa abatuwagira ate mbivulu njagala basigale nga balamu tugume tewali kyakkola. Jjajja Ziggy, oyimbidde ebbanga tuyinza okitwala nti mwe baveterani abaludde mu industry ne muwangaaliramu ne musigala nga muli relevant nti omuntu bwakusanga era obulamu bukyagenda mu maaso utusooka okwebaza olwekyo. Neyanziza nnyo ssebo. Lockdown terina gwesanyusa kubanga kati weekanga nti osiiba waka ate tutambula nnyo okuleka ffe abalina bupikipiki ogenda n'oshoppingako n'olaba embeera bwetambula naye ng'olaba abantu bambi bali mu kunyigirizibwa. Eyali amanyidde okunoonya muwogo essaawa eno tumala gamufuna ebibunga bwe kyali luli naddala ffe abayimbi omanyi wali akavulu egundi ne gundi n'odduka n'ofunawo zoonoolya essaawa eno kigumye nnyo kyennyinza okugamba. Njagala era kwebaza waliwo akayimba akapya kenalabye kiryoke twakasheyalingako ne bafaani baffe aba Etv Uganda ne bampa ebibuuzo bingi ne baŋŋamba noonya ku jjajja oyo balina bye baagala agamba jjajja Ziggy abadde abuze tatuwa kapya naye akapya baakalabye tusuubire ki? Omanyi talent teggwa muntu nga it is always said in Uganda nti oyo takyasobola naye by this time around naga nali nkyadde Mombasa nenga this time kanfulumyeyo kamu nkawereze ku bafaani bange engeri gye bali board. So the song was recorded in Mombasa? Video yali recorded mu Mombasa naye nga audio namukolera wano Uganda. Esebo. So lwaki obadde obubulidde jjajja Ziggy? Abantu baŋŋambye tubuulize Ziggy lwaki atubuzeeko music we tumwagala naye alwawo okutuwa obupya biki ebikubuzizza ku bantu bo abaakuwagira ebbanga lyonna? Anti kati ekikulu kya byonna wali we twakubira ennyo nga tuli bavubuka tolina nnyo responsibility amaanyi mangi naye time etuuka nga fiizi zikubanja olina abaana bali mu ssomero olina obbaweerera ate olina okukola ate olina okuyimba ate olina okufulumya vidiyo kati okufulumya vidiyo n'okuwa omwana fiizi gwe kikyoyinza osooka okukola okitegeera. So tugambe nti wekwekamuko mu music okole ebintu ebikuwa ssente olinga agamba nti music yali tavaamu bulungi ssente. Sigamba nti tavaamu ssente naye weekanga nti ebivulu ebyawa ne Uganda tebijja kusasula ku speed kubanga toyinza ku performinga from Monday to Sunday naye ate within the days you have to cover those days. Yes, kyekibaawo muzeeyi. Atulaba yandyetaaza okumanya ebbanga lyotabeera mu music kiki ekikuma bize what other mmanyiko nti wali musajja musizi wa bifaananyi simanyi oba okyabisiiga biki ebikufuula bize? Ndi musajja alina ofisi yange ku NASA mbeera mu graphics bwe mba siri mu graphics nembeera mu kusiiga ebifaananyi byange bw'oba tonda by'omwo mba mu woteeri nga noonya we naabipuleesinga banfunire ssente siina budde buli awo nti ntudde butuuzise. Wali ne company gyanako big boat mutambuza abantu ku nnyanja mutambuza abalambuzi. Tell us about big boat because I think it's something new that people are not aware of. Ziggy. Those are my private businesses. They exposing nnyo because omanye Uganda omuntu bwayiga ekintu bakigwamu nga bavubi. So yeah. Kyemmanyi kyenkola apparently saagala nnyo ekyate kiteeka mu byange. Kyemmanyi nti kyenkolerawo n'abantu abalala it is more in graphics art bw'oba oyagala ku designingira kintu t-shirts nga zino z'olaba nyambadde kati eno yaba na Kenya naye nga I give you good quality ate nenkola t-shirts nkola ne Jumia on the other side siri awo nti ntudde
I'm always creating something. Sometime back you used to go for exhibitions, art exhibitions outside Uganda or where. How far? Do you still move out or? Anti katinga bwe ganti nali Mombasa. Part of the business was that. Naye ate weka anti nzize ne music wange ate wali abalina kamera no shooting la ate ne video. Yeah. Nobanga opportunities okubisize ejjinja limu ebinyonyi bibiri. Ziggy, mwenga muli bagezi nnyo. Nobeera nti okwasaganya okuyimba n'okizuula mangu nti owaaye kati nfunye obuvunaanyizibwa music yono takyasobola kusasula nga luli kanenyigeko mu kirala banno nga bibalemye. Sisobola kwogerera bannange kubanga buli omu alina different talents, buli omu alina kyasobola okukola ne kyatasobola kukola, naye kisinziira ennyindo yo bwe baba baginyigiriza gw'omanyi bwe beekuluma, then you have to react. We are in lockdown. Yes, sir. What we have or what the information so far kiraga nti industry ya art oba ekintu kyonna ekikuŋŋaanya abantu kuyimba bbaala mibizannyo mipiira biyinza okuggulawo after nga gwa mwenda tuli mu gwakutaano. Bayimbi banno obawa magezi ki abali nti bayimiridde ku music yekka tebalina kirala kye bakola? Kyemmanye Uganda tulina weakness emu ng'abayimbi nti bwe baba bakulabye ku TV ate otambula weekwese, twekweka nnyo. Ebyo bijjeewo wejjeeko veiling maaso, toba na nsonyi, kwata kyokutte obeeko kye weekolera kubanga teri yagenda kujjawo okukonkona akuleetera ekyokulya abo boolaba nti simanyi nja kuswala. No. At the end of the day ojja kuba olinamu ssente mu mpale yo ate tekijja kukyusa who you are kuba kiri already oba omaze okuteekawo erinnya oba omaze okuteekawo establishment. So abantu baagala balabe what extra service gy'oyinza obbawa, ze kinyinza obbagamba. Ziggy, omuzungu agamba ki? Bonna gye bali naye nga my private life sigiteeka nnyo into the media. Sorry, sijja kukyogera buwanvu bwakyo. Alright, Etv Uganda, thank you so much. Tuwayawayamuko katono wane jajja Ziggy, tuli mu karantini. Embeera nga bw'ogiraba buli omu atunuulira munne ekyokulya kibuze, tudda wano na wali buli omu anoonya kiddako. Mukwano gwo MP Honorable Bobiwine Kyagulanyi omuwulizaako? Muwuliza era ndaba byakola era bitunyumira ng'abalabi. So sina nnyo kingi kye nnyinza kuteekawo because I'm not into politics, I'm an artist. Yeah, though I aspire to be. Wasimba dio muwulizaako? Ngera bw'omuwuliza naawe nti he's oba nkugambe ki ti ali into politics, nange mulaba bulabi nga nawe bw'omulaba. Yali mukwano gwo nnyo mwatukuba ennyimba ne mufuna zi contract akayisunda mwava kusunda waliwo akalango ke mwakolako omwenge ogwaliko ebiseera ebyo ne babawa essente empitirivu mu kaseera ako. Ye gwali mwenge ki? I'm forgetting the brand of that beer. Ne babaweerako oba kwaliko n'emmotoka pick up. Nobanga salimanyako nali siri mu ggwanga by then. Nali siri mu ggwanga. Yeah. Sali mu ggwanga by then. Tell us about industry wagiyingirira. It was still very raw. Nga wafubutuka TZ gye wali oluyimba ne lujja ne luyitawo, everything went on well. You came here to try and establish a life. Did you ever imagine nti oluyimba olwo mu kulukola olwayitawo eno Mike, did you expect nti lujja kukuba luyitewo? Teri yabeera na prediction nti ngenda kuba kikwateyo at the same time. Naye sizaala oba okola kati right now tomanyi oba ETV how far it goes, but you are trying your level best to see nti you deliver. Ekitegeera ekintu kyonna kyotaddemu amaanyi at the end kivaamu results. Kyengezaako kugamba nti teri yabeera awo naga nti ngenda kikuba kiyitewo buyisi. No, it's hard work that pays you. What were you doing in TZ before breaking through as an artist, as a musician in Uganda? I am also a cartoonist in a newspaper. Sobola okola cartoons, so I used to depend on cartoons. TZ?
Yeah, nga nsoma. So you're working for a newspaper? Yes. In other words, you are also a journalist? Yes, I was a cartoonist in a magazine, and besides that, music and n'okusoma. Nali nsoma. What were you studying? IT. And which newspaper was that? Bali bagiyita Fanstar magazine, Tanzania. So it helped to sustain yourself. Was it much pay or byali bya? With the art toyinza kumudetermininga. Art ali very simanyi bwe nnyinza kugamba nti bakupeyinga per strip. Osobola okuba ka strip ne bakusasula. Yes, but bayinza okubanga bakusasula within a week emirundi ng'ebiri, which means I can sustain my rent, I can pay for my transport, I can pay for my food. Yeah. You were in Tanzania and we are in Uganda. Latest weekend wedde neno wabaddewo controversy about how media houses pay. You are one of those people bwongamba nti oli cartoonist, which means oba olina mindset ya journalism, ya media as an industry. You were once in TZ, you were working as a cartoonist, that is a media, print media. When you compare TZ and Uganda, the media industry, how do you rate the two? Batuyitako nnyo tugezaako. Where are we compared to TZ? Amazima go gali babasinga sente. Yes. Chogamba je bandaga. Oyinza ogendayo kubanga nyinza kugamba bwenti nti eri cost, they are not landlocked. Everyone comes in. Opportunities are very high compared to Uganda. Sigamba nti njerega. Naye wekanga nti bo blending olulimi olwabwe tebakozesa foreign language, ne balukozesa bulungi, ne balukozesa media, ne balukozesa okulanga, which means bapenetrating nnyo omuntu wa wansi okusinga gwe akozesa oluzungu. Tekatife osanga olulimi luli regional. Ogenda mu Buganda oluganda bw'osala Nile waliyo Olusoga, ate oddamu n'osala Embale waliyo Bagisu, ate bo bonna boogera ki? Kati Tanzania erimu Uganda nga kale 3. Ate buli omu awulira Oluswahili, kitegeeza bo business is more profitable. Yes. So bwegamba nti radio ebe sobola covering yes. Regional. What do you think went wrong here? What went wrong is we try to adopt foreign characters oba tukopa nnyo ate oluusi tekigenda tuyamba nnyo, ne local languages zaffe tuzinyooma, ne history waffe tetumuwa nnyo budde, which is a bit kituleetera okudda emabega. Ne tubeera ne tribalism eri high, ate bano tebalina magezi, ate bano bagezi, which means ina profession ngavudde mu tribe endala ate tojjamuwa promotion. Yes, emala kubanga ina watuuka. Singa tulina omutima ogw'okwagaliza, it would be taking us on another level as Ugandans. Okay, all right, thank you so much. Etv Uganda tuli wanne Ziggy tuwayawayamuka tutwalaganyamuko mu karantini. Jajja Ziggy mwayimba ne mukubazi hit ne mukola ebintu byonna, and you are still standing. What has made you stand out? Okuba nti okyaliwo, olina byokwasaganya, tetukulabangako ku TV oba radio nti bannange ndi bubi mu nsondele. Life is normal. How have you managed, and what advice do you give to the current musicians abagamba nti be baliko? Nange ngenda kubuuzaayo akabuuzo kamu. What is the motto of Uganda? For God and my country. Kakati ekyo kyenkozesa. Katonda yakuma obulamu bwange, Katonda yaleeta Ziggy, Katonda yamuwa ebigambo byayimba, Katonda yanoonyeza ekyokulya. So that is my key factor, I would say. Yampa amagezi, yampa ebigambo byenkozesa. So ndi musajja ayagala ennyo Katonda, ebintu byange mbibeesinga nnyo Katonda. That's why ondaba nti nkyali mulamu. When you came back to Uganda, wali mupya mu industry, wasangawo ba Chameleon, bebecool, bobiwine, Ragadi, Emplolando.
ndowooza gwe mugijja abayimbi almost babanga abaweddeyo abaali abanene mu mugijjawo naye abaalina music atambula bw'otunula you were about 4-5 awo nemukubasunda muyimbi ki yakuyamba given the fact that wali oyingira industry ye Uganda nojja n'obagwamu ng'obakubyeko oluyimba olwali olunene ennyo mu kiseera ekyo muyimbi ki yakuwa reception ennungi which artist do you like nogamba well it was my pleasure working with this artist oba this personality in the industry yanyaniriza yampisa bulungi? First and foremost nalidda oba hemdi omumanyi mutabani wa hali they called yampita nentuukira ku no end. From no end I tried to link up with bobiwine. So from there you linked up with Hemdi. Yeah. So what was the reason behind what was the project? Basically business. Yes, Bampita nayenga I also missed home and I wanted to reunite with my people because they didn't know me, I didn't know them. You were still a student or you had completed? I was still a student. Nayenga nzija nenzirayo okusoma malirize ebintu byange. So I had that urge to come back and get to know my people. So apart from Hemdi, which other artists helped you? Awo nenkola neba Bobi, Sunda, Nerukola, netutambula. I know, but it is good. It is good nti kiwa platform. Teriyo kintu kiriwo nga tekiriko the start. It is good that we had the start. It was a good beginning. Buli omu enjoy. How do you meet Bobi Wine? Ati nkugambe from no end I had to look for them because nawulira some of their releases nga bebakola ekintu kyengezaako okukola dancehall. Yes, kubanga ayimba lingala tayinza kunoonya wa dancehall owa R&B tayinza kunoonya wa kadongo kamu, you know. That's kunoonya line y'omuwogwa. Yeah, that's how we did it. How was Bobi Wine? How was his reception? He has never been with a bad reception as he is. That is Bobi Wine. Yeah, he's not tiyali awali. We had to talk, netukola oluyimba lwaffe, we had fun. Neba Butcher, ne Disney, Weatherman, Sizamani, you know. That team then. Yes, we Tulumani. Edalulyo twalirinanga tukyali bavubuka. That is the truth be told. Ndiejjusa kubanga twali bato kunyumirwa ate kati olonyumirwa dde bw'okula oba okuze. That's it, you know. Yeah. Kiki kye wali okoze mu mbeera y'obwa sereebu n'okyejjusa n'ogamba obutuufu kino saali kikoze? Okay, mbadde celebrity of times naye siri awo nti ndi musajja mulwanyi oba exchanging words. Normally I'm quiet. Sina nnyo. I am a quiet man. I enjoy to see what people are doing but I don't involve myself in flexing. Ekyabaawula ne Bobi Wine abantu baŋŋambye mubuuze ekibuuzo ekyo why kuba abantu bagamba okay newankubadde openile goyinza okuba tewavaayo but how things happened and how things went out nga kiraga nti you and Bobi Wine had a bigger fallout. It is said by them. It is said by them, but now me, the mouth holder, I don't think I've ever grudged with anyone. Like I've told you, I've not beefed with anyone in my life. Nkola byange, and I always try. Nkugambe, ever since I started, always nina byenkola. So I don't know where they get such. Bobe gye bakijja kuba sirowooza nti baali babaddeko naffe. Ontegeera. So the sina answer yekyo sigirina saagala kuli. So you have no problem with it? I don't have a problem with anyone. Otherwise singa mutuwulira tukubagana ebikonde. So simanyi bo gye babijja.
So tomukubirako mubuuzaako oba ne mwogeramu n'akuyitako nga bwe mwakolanga edda. My brother, now it is a different take. He's in politics and I'm in music. Oba ontegedde kyeggamba. Ti eyali mukwano gwa Museveni nga basoma sirowooza nti osobola okugenda n'oyingira buyingizi wa Museveni because ndi obbi. Bikyukamu. There is a trend yezze. Every musician after Bobi Wine getting into politics, entering parliament, every musician wants to join politics. Abasinga ekibazaalidde obukyayi nga bw'onoogamba nti waliwo side abamu gye bantu okuwaliriza nti gwe ng'omuyimbi atuyimbira ne tukuwagira olina okuwagira kye twagala, which has created a lot of controversy and a lot of problems for the music industry. What is your take about this issue of artists bayimbi banakatemba buli omu okuvaayo abamu ne balaga oludda? Is it really necessary according to you for any artist to show a political side n'agamba nze mpagira kibiina kino? Bwe ntunuulira Uganda si yensi eri awo nti erina emirimu mingi egy'abasomi, ate nga kizibu nnyo okusanga muntu munnauganda atamanyi kuddamu how are you. They all speak English. So the easiest job to do ng'ovudde mu ssomero, I think it is music or art. It doesn't mean a musician is joining politics teyasoma oba tategeera kyalina kukola. It is a choice. But now bw'angamba nti ate abantu batandise okugaa nti lwaki ate tawagira kye tuwagira, buli omu ayina choice. Oba ontegeera, gwe yagala kulya byennyanja, nze njagala kulya nnyama. So with me, I don't blame any artist joining politics ate n'okujoininga kyayagala. But what do you deliver? Because even in music you are partly doing politics. Why? Kuba bw'oyimba, you are sending a message to these people. You've been sending a message since a young age, of which you can now talk it to them, n'okibabuulira bubuulizi oba n'obatwalira obubaka, which is not bad. I don't see anything bad with it. But people has bataddemu feeling nti otuuka ku stage ne bakasuka obucupa ate lwaki oli side yeno. I think oluusi balabanga oba you have nothing to deliver, because music at time ate atuuse n'abanga n'atasomye ate naye akijoyininze ate n'abanga ayagala ekifo ekisava, naye nga bw'atuukayo what do they speak? Ebyo sijja kigenda wala namwe muwulira bye boogera, nga naawe bw'oba oyina abaana ate abaana ojja bakwata ku mumu oba bakwate ku matu omugyewo. Kyenyinza okugamba sebo. So music as an industry, as a business, because it's now a business, tugambe nti music naye aliko retirement age, cause betulaba bonna abagala okuyingira politics be bantu ababaddeko mu industry for 10-15 years ne babeerako some 20 years, ne balaba nga abamu bali established, balina ke beekoleddewo. Should we say nti music nga business endala naye liko retirement age, muntu n'agamba kati ndowooza nkooye kampumule, ne bagamba tuwummulire mu music? Kizibu nnyo okuŋŋamba nti oretirinze mu music, kubanga abantu bw'oba basigala, you cannot remove your funds. Ne bw'oba muvuddemu ng'oli eri, they will always call you back. So with the music there is no question of retiring. Era nkisoose kiwulira Uganda naye nga bw'oba ogenze nga Congo, I still see Koffi Olomide performing. Yeah, and ate kye kireeta backbone ey'amaanyi oba kireeta stronghold eya music mu nsi eyo nga yo, okitegeera yereeta obugumu obwo ne mubanga muyimba message oba ontegeera kyeggamba. So ne bw'abadde Michael Jackson bw'atuukidde okufa ngera akyayimba. Madonna amaze emyaka emeka ayimbye okuva mu 6 paka leero akyayimba. Okitegeera music tosobola muvaako just like that. It is an art born in you by God that you still have to give it to the people. Kuba teri mulala ajja kikola nga gwe bw'okikola. Ziggy, nga tumaliriza abubaka kibwowa abayimbi abato abali eyo? Every artist
out there, your fans, bubaka ki bw'obawa obusembayo? Nze kye nnyinza okugamba abayimbi baffe nti bannange ne Katonda gy'ali mumwagale. Ojja kubanga oli creative ate more than the way you think. Oba ontegeera. It will give you a wide spectrum of thinking is what I could tell you. Katonda jjajja Ziggy walokoka? Ndi musajja mulokole, ekyo siyinza kikukweka. Yes. Wolokoka ddi? Wayiseewo ebbanga. Wayiseewo ebbanga. Why did you get sick? That is my personal life and byendabye mbirabye. Era bwe mba ntudde okunyumiza biba bingi, so yeah. So alright. Etv Uganda, thank you so much. Tubadde ne jjajja Ziggy wano nga tuwayawaya mu kalantini just kasavu kanyama mpola mpola, embeera giraba atya, ebintu nga bw'abiraba, naye anyigiriziddwa kuba tugambye alina bizinesi zakola ku Nasa Road, ebintu tebikyatambula, emirimu tegitambula, just like any other Ugandan. Naye nga mwekuumire waka, stay home, stay safe, sigale waka. Bw'oba tolina kyakulya, bw'oba olina ekyokulya nga neighbor takirina, bambi muweeko. Bw'oba ofumbye emmere n'esigalawo togisuula, waliwo neighbor atagirina agyetaaga. Mbagala nnyo baganda bange. What excuse my name. Thank you so much for watching. Aaron Bobo on camera.